maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagala ampuliriza naawe antunuulidde okutwala nga oli wa muwendo nnyo gye ndi. Kubanga ozze ng'otambuliramu nange okumala ekiseera nga tuyiga ebigambo bino ebikulu ennyo ebyebuziba ekitundu ku njiri eteekateeka abantu ba Katonda olw'obwakabaka. Kinkakasa nti naawe kennyini oli mweteefuteefu okusinkana Mukama waffe. Nsanyusa okubeerako naawe mu bubaka buno bw'olunaku lwa leero bwe tugenda ate okugabanako mu ngeri y'enjawulo. Kwebaza okufaayo okuwuliriza n'oyiga n'otegeera ate ne wettanira okuteeka mu nkola. Yakobo agambye mu ssuula esooka olwa 22 temubeeranga bawulizi buwulizi ab'ekigambo naye abakozi. Kye kisinga okubeera eky'omuwendo bw'owulira n'otegeera n'okikkiriza n'okikola nga bwe kigamba. Nza kwaniriza ye Richard Kasumba omuweereza w'enjiri ya Kristo okubona ensi yonna nsinzira mu Lustack Foundation okujja okuweereza. Kwebaza bw'ofaayo okubuuza ebibuuzo ate era n'okulagirira n'abalala ku buweereza obufaananga buno bwe buli kubanga bwa muwendo bwa zaabu obuteekateeka abantu ab'ennaku ezisembayo okusinkana Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kukusaba n'owombeeke awooli tuseemu Katonda ekitiibwa tuweeyo okusaba nga tugenda okuyiga. Katonda waffe omulungi ow'ekisa ogulumizibwe ow'ekitiibwa tweyanzege kubanga toliiko ky'olikola okuggyako ng'obikkulidde bannabbi bo ekyama kyo. Mukama tweyanzege kubanga naffe otuwadde omukisa guno okugabana ku bigambo bino eby'ekyama ebyebuziba okulaba nga naffe tubitegeera tusobole okubanga tweteekateeka olw'ekyo ekijja. Kyeva nsaba mu kiseera kino Mukama okome ku bulamu bwaffe otuyigirize tusobole okutegeera. Okome kamwa kange ompe ebigambo ebisaanira byokka olw'omuddu oyo n'omuzaana wo. Otubeere kitaffe otuwa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mubaka obwayita bwe twasimbula mu Daniel essuula ey'omunaana twalaba okwolesebwa okwajjira oba kiyita ekirooto ekyajjira musajja wa Katonda Daniel ng'alagibwa endiga ensajja eyalina amayembe abiri. Oluvannyuma eyalwanagana n'embuzi eyali ey'ejjembe erimu. Okunzika ng'embuzi eno ewangudde endiga. Naye ate wayita ekiseera mpawe kaaga n'embuzi eno ejjembe lyayo ne limenyeka. Ogenda okunzika nga awabadde ejjembe wamezzeewo amayembe 4. Amayembe ago 4 nago gaatwala ekiseera naye okukakkana ng'ate ku luuyi olumu mu jjembe eryo ewamatuseeyo akayembe. Twalaba mu bufunze nga endiga ensajja eno etegeeza Bumeedi ne Buperusi. Bumeedi ne Perusi embala n'esaanyizibwawo Buyonaani. Y'embuzi ey'ejjembe erimu nga n'ejjembe erimu lyayitegeeza mukulembeze wa Buyonaani yasookera ddala Alexander the Great. Naye yamala n'afiira mu maanyi amayitirivu. Era kyanafuya Buyonaani n'ekutukamu ebitundu 4 bitwalaba. Naye ate oluvannyuma ennyo waasitukayo akayembe akaamala ne kafuuka ejjembe eddene. Naye twatunulira nnyo akayembe kano oba liyita ejjembe lino nga tolina nnyo bw'olyawula kinene nnyo n'ejjembe litwasanga mu Daniel essuula y'omusanvu. Enjawulo eriwo tejjembe eriri mu Daniel essuula y'omusanvu lyetengeredde ng'obukulembeze bw'ekkanisa y'e Ruumi. So nga akayembe kano ketusanga wano mu Daniel essuula y'omunaana kategeeza Ruumi enkaafiiri n'okujjira ddala okutuuka ku bukulembeze buno obw'ekkanisa y'e Ruumi. Naye waliwo bye twalaba eby'enjawulo ku jjembe lino akatandika ng'akayembe ne lifuuka ejjembe. Bye njagadde okusikirayo ku katono nnyo tusobole okuyunga ku kyokuyiga ky'olunaku lwa leero. Ekyokuyiga ky'olunaku lwa leero kigenda kubanga sentalinze oba essira liri ku bigambo ebyayolesebwa Daniel eby'emyaka 2023. Kutwalayo mu Bayibuli
bw'ogenda mu Danyeri essula 8 olunyira 12 lugamba nti nejje ne liweebwayo eri oyo awamu n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna olw'okwonoona. Ne lisuula amazima wansi, ejjembe lyeboogerako. Ejje lyaweebwayo eri oyo n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna olw'okwonoona, ne lisuula amazima wansi, ne likola nga bwe lyayagala era ne liraba omukisa. Ejjembe. Danyeri ali mu kwolesebwa. Bino byonna byalaba. Ne ndyoka mpulira omutukuvu ng'ayogera. N'omutukuvu omulala n'agamba oyo yali ayogedde nti ebikwolesebwa eby'okukiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna birituusaawo okubaawo, n'okwonoona okuzisa, n'okuwaayo awatukuvu era n'ejje okusambirirwa n'ebigere. Tuleke ejjembe likole nga bwe lyagala, binaabeera bwe bityo emirembe n'emirembe, birituusaawa. Kati olw'14 omutukuvu ono kyava addamu annyonnyola Danyeri naye mu kirooto oba mu kwolesebwa, n'aŋŋamba nti birituusa amakya n'amawungeera 23,000 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Olunyiriri olwo lwe ŋŋenda okusimbako essira lugambye Danyeri essula 8 olunyiriri 14 n'aŋŋamba nti birituusa kwegamba ebyo byonna ebirikolebwa ejjembe okweyisa nga bwe lyagala ne lisambirira awatukuvu ne liwanagana n'ejje ly'owaggulu ne likola nga bwe lyagala okuddiza ekiweebwayo okukola kutya kugamba nga bwe lyayagala. Tulina bingi bye twalaba ejjembe lino oba obukulembeze naddala obw'ekkanisa y'Eruumi buzze bukola naye nga byonna bivvoola Katonda bityobola ekisaddaaka ya Yesu Kristo. Kakati Danyeri byayagala okumanya nti naye lino ejjembe oba buno obukulembeze bwakwekaŋŋansa bwakwekalakaasa bwakukola nga bwe bwagala paka ddi. Agambe n'ogamba naye yaba omukisa ne likola nga bwe lyayagala. Kati omutukuvu abuuza nti wayi naye bino byakutuusa ddi, byakubeerawo ddi? Kati Danyeri mu kuddibwawo n'aŋŋamba nti birituusa amakya n'amawungeera 23,000 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Olunyiriri luno lugenda kubanga lutulaga kalenda ya Katonda nga bw'etambula. Akutegeeza Katonda tazinduukirizibwa, Katonda wa nteekateeka. Katonda atubikkudde enteekateeka ye nga bw'ejja okutambula. Newankubadde ebigambo bingi ebyayolesebwa Danyeri ebimu byali byakubeerawo mu kaseera akatono ennyo, naye tujja kukiraba nga bino ebyolesebwa Danyeri naddala mu nnaku zino eziragibwa 23,000 byali bimulengeza kutuuka ku nkomerero. Era ennaku zino 23,000 we tunaawunzikira nazo wakoma kalenda ya Katonda. Ebisigadde awo tujja kukiraba nga tuba tusigadde mu kiseera kitwandiise grace period, tuba tuyingidde mu kiseera kye bayita ekyekisa. Kati nga anytime tulindira kiki ekijja. Era tunaawunzikira tujja kukizuula nga kaakano kalenda eno Mukama gye yabikulira Danyeri yaggwako dda. Kati tulinze bulinzi kiki ekijja. Tulinze bulinzi kyedomole. Olunyiriri 13 tugamba nti awo nze Danyeri bwe namala okulaba ebyanjolesebwa ebyo ne ndyoka nnoonya okubitegeera. Sobeera nga naawe gwe omu ku abo bandyagadde okwongera okutegeera ebigambo bino kubanga bya buziba, naye ate nga birimu amakulu ge weetaaga okumanya kubanga bikuteekateeka okubanga onosisinkana ekyo kijja mu maaso. Kijja omanyi kinyaga bitono. Ne ndyoka nnoonya okutegeera, era laba ne wayimirira mu maaso gange ekifaananyi ng'eky'omuntu. Of course this must be an angel. Ne mpulira eddoboozi ly'omuntu wakati w'emitala w'omugga Ulaayi eryakowoola ne liŋŋamba nti Gabulyeri, tegeeza omusajja oyo ebikwolesebwa. Awo ne nsembera we nnali nnyimiridde, era bwe yajja ne ntya ne nvunama amaaso gange. Gabulyeri aggusu n'avunama amaaso ge. Ani oyo? Danyeri. Naye n'aŋŋamba nti tegeera gwe omwana w'omuntu, kubanga ebyolesebwa bya kiseera kya nkomerero.
Daniel bino ebyamwolesebwa eby'amakya n'amawungeera 23 byali bimutuusa ku nkomerero. Ekiseera kino kiwanvuko ekyenkanidde awo, era mu kalenda ya Katonda kyekiseera ekisinga okubeera ekiwanvu ennyo. Bw'obanga osomye mu kitabo kya Lubereberye, Katonda bwe yali ng'atonda, buli yamalirizanga okutonda, Bayibuli egamba ne buba akawungeezi ne buba enkya, lwe lunaku. Kitegeeza ki? Nti olunaku lukolebwa akawungeezi n'amakya. In other words, day and night, 24 hours. Ze zikola kye tuyita olunaku. Kaakati wano amugambye nti birituusaawa, n'agamba nti birituusa amakya n'amawungeera 23. Mufunze kyaba amutegeeza nti ekiseera kino kye yamwolesa kyali kya myaka 23. Amakya n'amawungeera 23. Kitegeeza ze nnaku 23. N'olwekyo Mukama byayolesa Danyeri byali byakutwala ekiseera kiwanvu 23, ennaku 23. Naye teweerabira tuli mu bunnabbi. Bw'ayogera 23, ennaku 23. Twamala okusoma eri mu Ezekieri essula ey'okuna olunyolo omukaaga. Wayinza okubeerawo eyakane gattako nga tetwali ffenna nga tusoma ebigambo bino. Ezekieri essula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga. Tulina ebigambo bye twasoma. Bwe yali nga amulaga ebyali by'okubeerawo ku nnyumba ya Yuda, amugamba nti ennaku 40 buli lunaku mwaka. Buli lunaku muki? Mwaka. Mu lulimi lw'obunnabbi, omwaka ogw'obunnabbi guba gutegeeza mwaka. Tuli ffenna? Mu bufunze, kalenda ya Katonda gye yagala okubikkulira Danyeri mu kwolesebwa kuno, ekiseera ekyali kigenda okutwalibwa ng'ejjembe erikola nga bwe lyagala lisambiridde awatukuvu, ekiwuubwayo nga kirabika ng'ekitakyalina makulu ekya Yesu Kristo, saddaaka ze yawaayo nga zirabika ng'ezitalina makulu, kubanga ejjembe lyekuzizza, lirabye omukisa, likoze nga bwe lyagala, bano ne bayisanga bwe baagala. Amulaga nti byali byakutwalako ekiseera kiwanvu, era nga bisabikiddwa mu myaka gino 23. Naye ng'ennaku mu myaka 23 gy'ayogeddeko ng'ennaku, naye nga buli lunaku lutegeeza mwaka. Kitegeeza kalenda eno Mukama gy'abikkulira Danyeri mpanvu, ya myaka 23. Ebbanga lino bw'obanga olyetegereza bbanga liwanvu. Kati ekibuuzo kijja okujja, livaawa likomawa, litandika ddi era likoma ddi? Njagala weetegereze ebigambo bino Danyeri yayagala nnyo okubimanya, era nga naawe manyi bw'oyagala okubimanya. Njagala kukuzaayo awo mu kitabo kya Danyeri essula eyo 8. Awo bwe yali ng'ayogera nange, ne neebaka otulo otungi, ne nvunama amaaso gange, naye nankomako, nannyimiriza, n'ayogera nti laba, naakutegeeza ebiribaawo mu kiseera eky'enkomerero. N'olwekyo Gawulyeri yali awakudda ategeeze Danyeri biki ebyali by'okubeerawo mu kiseera ekyaddi eky'enkomerero, kubanga bya kiseera kya nkomerero ebyateekebwawo. N'alyoka asooka amunnyonnyola eby'endiga biri bye twayize, n'amunnyonnyola bye yannyonnyola, n'amulekaawo. Naye Danyeri ono yasigala nga si mumativu, yasigala nga alina bingi by'atategedde, naddala ebikwatagana na biki ebyali by'okubeerawo mu myaka gino 23. Kubanga okumunnyonnyola endiga na biki n'embuzi na biki byali tebimala. Era omusajja wa Katonda yasigala nga ali mu kusaba asobole okulaba ng'ategeera biki Mukama bye yali amubikkulira. Era bw'osoma Danyeri essula ey'omunaana olunyiriri lwa 26 lukulaga nga yeeraliikirira nnyo n'agamba ebyo ne byanjolesebwa. Era ebikwolesebwa eby'amakya n'amawungeera, soma olwa 26, nti era ebikwolesebwa eby'amakya n'amawungeera ebibuuliddwa bya mazima, naye gwe bikka ku by'okwolesebwa kubanga bya nnaku eziri ewala. Nange Danyeri nenzirika.
ne ndwala okumala ennaku si nnyingi, ne ndyoka ngolokoka, ne ndyoka nkola emirimu gya kabaka, ne neewuunya ebyanjolesebwa, ne mpaawo eyabitegeera. Wadde eby'embuzi babimulaze, simanyi n'endiga na biki n'akayembe, naye n'asigalawo nga si mumativu, ng'ayagala nnyo okutegeera ebikwatagana n'emyaka gino 2023. Nga naawe bwesunga buwandyagadde okutegeera, kubanga eno basebo kalenda ya Katonda erina weetutuusa. Tuleme kubeera mu bbanga, Yesu ajja, Yesu ajja, naye Mukama alina kyatubikkulira okusinziira ku nteekateeka ye, era ebigambo bino abibikkulira Danyeri. Kalenda eno gye tugenda okuyitaayitamu, nja kubanga njikulaga ku kifaananyi, nja kubanga ogiraba bulungi nnyo. Gyetandikira ne gyekoma ey'emyaka gino 2023. Era kalenda eno ojja kugiraba nga ekutuddwamu ebitundutundu, nga buli kitundu kirina event yakyo baaliwo ekikolebwawo mu kiseera ekyo, nga Mukama jatutambuza paka lwatutuusa ku nkomerero y'emyaka gino 2023. Danyeri nga bwe yeesunga, nga bwe yeeyagala ennyo, era kyasigala kimutawaanya ebirowoozo, naye kino eky'2023 omanyi ng'omuddu wa Katonda osigala ku gatoli mu mativu. Mukama njagala ombikkulira, ate ebintu Mukama bw'abanga yabireese era finally amala n'abikubikkulira. Gw'omwagala mpuliriza, teriiyo kigambo Katonda kiyawandiisa mu Bayibuli muno kyatayagala tumanyi, era bwe kiba nga kya buziba alina okukitubikkulira tukitegere gye kiva negye kikoma, kubanga Mukama aba n'ensonga lwaki aba akituleetedde. Si kulwanga mubeeramu obubaka obutulabula, si kulwanga mubeeramu obubaka obunaatuyamba okweteekateeka obutuzuukusa ne tubumisinga. Danyeri bwe yeeralikiriro ebyamwolesebwa, Mukama yamulaga enteekateeka ye okutuusa ddala ku nkomerero. Amiina. Mu Danyeri essula y'omwenda, Danyeri ono bwe yafuna okwolesebwa kuno, kiki yakola? Yatandika okwerongoosa mu maaso ga Katonda. Obaka nga buzze mu ngeri efaana bweti, waliwo ekirina okukujjira mu birowoozo ekisooka, kwe kutandika okuteekateeka obulamu bwo. Mukama Katonda oluusi aba ayinza okuba nga akulengeza nti tomanya oba ogenda kufa, tomanya oba ki ekigenda okubeerawo. Mukama Katonda yayolesa Danyeri ebigambo bino, naye Danyeri ekyamujjira mu birowoozo ekyasooka kwe kulaba nga ateekateeka obulamu bwe, nga yeerongoosa mu maaso ga Katonda, nga yeenenya ebibi, ate si ku lwe yekka ne ku lwa Isirayiri yonna. Era bw'onoosoma mu Danyeri essuula ey'omwenda, essuula ey'omunaana eyunga n'essuula ey'omwenda, era ziyungangana naddala bwe tuba nga tuuse ku kiseera kino ekikwatagana n'ennaku 2023 oba emyaka 2023. Ojja kulaba nga wano gyolesebwa Danyeri, kati mu Danyeri essuula ey'omwenda Mukama n'alyoka asumulula n'amwanjulira byonna, n'amulaga kalenda ye yonna nga bw'egenda okutambula. Kati mu Danyeri essuula y'omwenda mwenyengedde kaakati kubanga tugenda okufunira obubaka buno mu bujjuvu. Nga Danyeri asooka n'awaayo okusaba okw'enjawulo, ne yeerongoosa mu maaso ga Katonda, ne yeenenya ebibi ye kennyini ne ku lwa Isirayiri yonna. Obunnabbi buli lwe buba buzze kututeekateeka okusinkana ekyo kinajja. Obunnabbi kubeera kulabula kwa Katonda, kuba kutulengeza ebijja mu maaso. Katonda taliko kyalikola okujja nga bikkule bannabbi beekyama. Mukama aba ayogera naffe ng'alina kyayagala atulengeze. Era ensonga lwaki ne Yesu Kristo bwe yamala okuwa obunnabbi bwonna aga nti bino biribaawo, n'alyoka awunzika n'aga nti kale mweteeketeeke, kubanga ekiseera kye mutaloolezaamu omwana w'omuntu kyajjiramu, naye nga amaze okulaga obubonero bwonna. N'olw'ensonga eyo ne Danyeri yategeera wateekeddwa okuba nga aliwo ekijja. Obunnabbi n'olwekyo buliwo okutusembeza eri Kristo. Abaagalo ba Katonda nga Danyeri, Mukama ababikkulira ebyama, nga bw'ojja okusoma mu Danyeri essula ya 22 essula y'omwenda olunyira 22 n'23. Bw'obanga otuuseeyo ojja kulanga Mukama Katonda alina ebyama by'abikkula. Njagala kusomerayo olwabiri, nsoma Danyeri essula 9 olwabiri agamba nti nanjigiriza n'ayogera nange. Ani oyo? Gamba nti Gabulyeri. Ayigiriza ani? N'agamba nti gwe Danyeri, kaakano nfulumye okukugeziwaza mu kutegeera. Mukama waffe yeebazibwe. Ekiseera kyamala ne kituuka,
Mukama Katonda n'asindika malayika we ayigirize Daniel amugeziwaze asobole okutegeera. Bwe wasooka okwegayirira ekiragiro ne kifuluma, nange nzize okukubuulira kubanga oli mwagalwa nnyo. Gamba nti amiina. Nawe weebale mu baagalwa, Mukama akwagadde ekyenkaniddeawo. Ebigambo bino byendeeta bizze ku lulwo, kuteekateeka na kukulengeza wa gye tulaga. Kale lowooza ekigambo ekyo otegeere biwayolesebwa. Kaakati tandika okweteekateeka. Nolwekyo naawe Mukama mwebaze kubanga ebigambo nga bino bizze mu kiseera ekituufu eri omuntu omutuufu olw'ensonga entuufu. Nga Mukama tayagala ozinduukirizibwe, tayagala osigale mu bulamu obwo obw'obujeemu, tayagala osigale mu bulamu obwo obw'obutamanya. Bayibuli egambye eri mu kitabo kya bikolwa ti ebiseera eby'obutamanya kano teyabitunuulira, naye kaakano alagira abantu bonna okwenenya. Mukama banga atubikulira enteekateeka ye ng'ayagala tutegeere gye tuva, gye tutuuse ne gye tulaga. Talina kirala kyatuwagaza. It's not for the sake of being informed ne tumanya bumanya, no. Yandyagadde obulamu bwaffe bweteeketeeke, yandyagadde tufune okweteekateeka tusobole okutereeza ebyo ebyasoba. Obaka nga buno nga buzze tonyiga bunyiizi kugamba nti ate omusajja alabika avumira ddiini, mulabika asajja alabika alumba akola kino. I'm not here to attack anybody. Wabula ndiwo okuyigiriza. Mukama nga nnuŋŋamya, njagala ekigambo kino kijje kikuyigirize otegeere omanye kiki ogwanidde okukola naddala mu nnaku zino ezisembayo ez'enkomerero. There is no doubt tuli mu nnaku za nkomerero. Era tunawunzikira kalenda eno ojja kuturaba nga we are now in the last days. We are now in the grace period. Tuli mu kiseera kya kisa. Teriyo kirala kyonna kaakano ky'osuubira okuggyako okubanga tulindirira Mukama waffe Yesu Kristo, kabaka w'abakabaka. Mu Danyeri essula ey'omwenda olunyiriri olw'24 kaakano asumulula. Danyeri essula 9 olw'24 okukira nsi ku lw'27 atandika okuba nga amenya. Agamba nti sabbiiti 7 zisaliddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona n'okuwaayo okusobya n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalangibwa n'okufuka amafuta ku oyo asinga obutukuvu. Ye periodi eyo eweereddwayo emyaka emeka? Emyaka 7. Kati asoose n'akuwa ekitole akyogeddeko nga kya sabbiiti 7. Tugezeeyo mu kubala nno kaakati. Byoli mukwano gwange wadde wakukyawa naye ojja kukwagala kubanga tolina bw'oyinza kwewala kubala. Emyaka gyo weetaaga ogibale, doozi gye bakuwa kubala, ebijiko bya sukaali by'oteeka mu nva kubala. Kugamba okubala subject eri practical, eri applied mu bulamu. Ne Katonda agikozesa ne Mukatonda agandi kunako olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna ajja akulaga nti okubala it's part of life. Kakati na wano atubikkulira zayise sabbiiti 7 naye zayita sabbiiti mu lulimi no azitegeeza nga wiiki. Kakati alina ekitole kya wiiki 7 kyatusumuulira naye ng'ekitole kino ekya wiiki 7 kitundu ku nnaku ziri 23 tujja kukiraba bulungi nnyo. Kalenda eyo nja kugikulaga bulungi nnyo era ojja kukizuula nga wiiki zino ezoogerwako oba sabbiiti 7 zitandikira wamu n'ennaku 23 bitandikira wamu. They start all together. Kati zino wiiki 7 otoolako ntoole ku bbanga liri eriwanvu ery'emyaka 23 naye nga mu kutandika bitandikidde wamu. Nga bwe tunaasimbula gamba nga tugenda ku race ya kudduka misinde ngeri agenda okudduka mayiro 10, omulala agenda kudduka mayiro 20, omulala agenda kudduka mayiro 50 naye ne tuba nga tusimbulidde wamu. Kati nze ow'ekkumi bwentuuka wentuuse n'enkoma ntuuse Kaguwa. Kati bali ne basigala nga agenda ku mayiro 20 naye yongerayo naye bwatuuka ku 2 n'akoma. Kakati n'omulala owa 50 ye n'asigala ng'akyagenda paka lw'anaamalaku. Kati ne periodi eno eya wiiki oba ziyite sabbiiti 7 tugenda kuzitegeera totya.
zitandikira wamu n'ennaku zino oba n'emyaka gino 2023. Daniel yannyonnyolwa ssabbiiti zino oba wiiki 7 ezaasalibwa ku bbanga ery'ennaku 2023. Kyayogedde wali mu lunyiriri olwa 24. Ssabbiiti 7 ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okuwonoona ne byonna byagenda amenya. Nakkira wansi ku lwa 25 n'agamba nti kale manya otegeerere ddala okusooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi, ekiragiro ekisooka okutuusa ku oyo yafukibwako amafuta. Kati agenda kulaga events ezigenda okubeerawo, ekiragiro okufuluma ekyokuddayo okuzimba ki Yerusaalemi, ne kigenda period negenda okutuusa ku oyo eyafukibwako amafuta. Omulangira walibaawo ssabbiiti 7. Waliwo ate ssabbiiti 7 zayogedde awo, ozitegedde ezo? Kakati ate bw'avaawo n'ayongerayo walibaawo ssabbiiti 7 era walibaawo ssabbiiti 62 ne kizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo bwakkira wansi, era ssabbiiti 62 bwe ziriggwa oyo yafukibwako amafuta n'alyoka akola ki? Azikirizibwa, so taliba na kintu. N'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu, n'enkomero ye eriba n'amataba, n'okutuusa enkomero walibaawo entalo, okuzisa kwalagirwa. Era aliragaana endagaano nywevu n'abangi okumala ssabbiiti emu, era mu kitundu ekya ssabbiiti eyo alikomya ssaddaaka n'ekitone era n'ekiweebwayo, era ne ku kiwawaatiro kye eky'emizizo kulijjirako oyo alizisa. Kaakati wano waliwo ebintu ebyogeddwako ebiwerako. Waliwo okuzimba awatukuvu, kwe kwali okuddayo ekiragiro we kifulumira ngenda kulagawo, baddeyo bazimba awatukuvu. N'alandulula awo n'alaga n'asooka alaga wiiki 7 ezimalako okuzimba. N'alyoka alaga nti ate awo okuvaawo waliwo wiiki endala azinywere ziri 62 ziryoka zituuse ku oyo yafukibwako amafuta. Tujja kukizuula ng'oyo ayogerwako yafukibwako amafuta simula wabula Yesu Kristo. Era okufukibwako amafuta kitegeeza ki? Nakyo tugenda kukizuula mu bigambo bino. Kakati oyo naye ne bamuwa wiiki namba. Kakati njagala wetegereze, tusooke tukolemuko okubala wano. Atulaze nga waliwo ekigenda okubeerawo okuyita mu wiiki 7 ezisooka. Wiiki 7 bwe ziggwako ne wabeerawo ate ekiddako kigenda kutwala wiiki 62. Kati ddira wiiki 7 ozigatte ku wiiki 62 ezibeera meka? 69. Kakati ate okuvaawo waliwo ekiddako kya wiiki namba, kyo kikwatagana n'omulangira ono eyafukibwako amafuta kya wiiki namba. Wiiki namba bw'ogigatta ku ziri 69 ofuna meka? Wiiki 7. Kitegeeza events zino oba ebintu bino ebigenda okubeerawo mu wiiki zino 7 n'62 n'emu bikola wiiki ziri 7 ebigenda okubeerawo. Ebyo bigenda okubeerawo mu butuufu byamala dde okubeerawo, naye wano mbireeta kaakati nti ebigenda okubeerawo nga Daniel bw'abikkuliddwa, naye nga of course byamala dda bino okubeerawo. Kati wiiki zino 7 zaalimu ebintu bikulu ebyali bigenda okubeerawo. Mukama yabyolesa Daniel, naye weetegereze ebyo byonna tebyali bya nnaku za nkomerero, kubanga yo kalenda gye yamuwadde ya mmeka? Ya myaka 23. Zo zijja kusigala nga zigenda mu maaso. Katusooke tutaganjule wiiki zino 7. Wiiki zino 7 bw'ayogera wiiki 7. Wiiki 7 buli wiiki ebeeramu ennaku mmeka? Tuli mu kubala kwangu kwa bulijjo. Buli wiiki ebeeramu ennaku 7. Kitegeeza bw'ayogera wiiki 7 bazaamu 7 ofune ennaku mmeka? Ojja kufuna ennaku 49. Naye teweerabira mu bunnabbi olunaku lutegeeza ki? Lutegeeza mwaka. Kitegeeza nti ekyali kirina okubeerawo okuva ekirangiriro lwe kyafuluma eky'okuddaayo okuzimba yeekaalu ya Katonda waliwo akutwala emyaka 49. Zayise wiiki 7. Oba ontegedde bulungi? Wiiki ebeeramu ennaku 7. Wiiki
omusanvu zayogeddeko bazaamu emirundi 7 osobola okufuna ennaku ezirimu. Ennaku ojja kufuna 49. So nga ennaku 49 gitegeeza myaka. Nolwekyo waliwo ekirina okubeera mu myaka egya 49. Tugenda kukira bulungi nnyo. Kati amazina ayogera ku wiiki 62. Wiiki 62. Buli wiiki nga ya nnaku 7 gwe bazaamu. 62 emirundi 7 ojja kufuna ennaku 434. 62 times 7 ofuna ennaku 434. Naye teweerabya tuli mu bonnabbi, buli lunaku lutegeeza muki? Mwaka. Kitegeeza wiiki zino 62 zenkanankana n'emyaka 434. Waliwo ekigenda okubeera waawo. Kati amazina ayogera ku wiiki emu. Wiiki emu etegeeza ki? Bazaamu ennaku 7. Ojja kufuna ennaku 7 z'oba olina. Wiiki eyo ya nnaku 7 kitegeeza ki? Nnaku 7. Nnaku 7 buli lunaku lutegeeza muki? Mwaka. Kitegeeza nti ate waliwo ekigenda okuddawo awo. Eno wiiki ya mulangira oli afukiddwako amafuta. Wagenda okukolera emirimu gye. Kitegeeza egyo gy'emyaka emeka? 7. Nolwekyo toto y'emyaka wiiki 7 zyayogeddeko ezisaliddwako bazaamu 7 z'ennaku 490. Gy'emyaka 490. Kitegeeza ebyali ebyokubeerawo ebisooka byonna ebitutuusa ne ku mulangiro yafukibwako amafuta okuva ku kirangiro we kyafulumira ekyokuzimba awatukuvu bigenda kutwala ebbanga lya myaka 490 in total. Teweerabira emyaka gya BC bwe gibanga gibalwa bava waggulu nga bakka wansi okutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo kyovula nga bagita BC before Christ. Kitegeeza obanga olina kyogenda okutuukako it is before. Nolwekyo ogenda oba tusigazaayo 9, tusigazaayo 8, tusigazaayo 6, tusigazaayo 5, tusigazaayo 4, ogenda okukabusi. Kaakano njagala weetegereze okuva ekiragiro lwe kyayita okutuusa Yerusaalemi okuggwa okuzimbibwa kyatwala wiiki 7. Tompulidde. Ekiragiro ky'okuzimba awatukuvu kabaka nga alagirira aga nti abaddeyo bazimba awatukuvu bagende kyatwala okuva lwe balangirira ekirangiro kino ekifuluma n'agambye nti wano watandikira wiiki oba emyaka gino egya wiiki 7 gye boogerako ate n'emyaka 2023 bitandikira wamu. Kati okuva ekiragiro kino lwe kyayita okutuusa Yerusaalemi okuggwa okuzimbibwa. Bwe njogera Yerusaalemi ndowooza ogitegeera watukuvu wa Mukama. Kyatwala wiiki 7 gy'emyaka 49. Kaakati gibale kuva mu 457. Now this is our starting point. Emyaka gino gitandikira wa? Mu 457 BC. Ne gikulukuta ne gikka paka 408 BC. Tubala tuva waggulu tukka wansi. Ate okuva ku kuzimbibwa kwa Yerusaalemi okutuuka ku kubatizibwa kwa Yesu yayogedde ku kigambo kye bayita omulangiro okufukibwako amafuta. To be anointed. Yesu yayogerwako wano yemulangira. Kakati okubanga afukibwako amafuta kitegeeza ki? To be anointed. Edda mu nkola ey'edda kabaka bamufukanga amafuta. Kabona akalaganga nti kakati atongozeddwa mu bwakabaka. Yesu Kristo okubanga atongozebbwa okukola omulimu ogwamuleta ku nsi yalina okulaba nga bamubatiza. Yokaana wadde yamubatiza n'amazzi ng'amunyika mu mazzi mu mugga Yorodaani, Katonda mwene yamubatiza n'Omwoyo Mutukuvu. He was anointed. Ngaweza emyaka egy'obukulu 30. That was in 27 AD. Yesu Kristo n'abatizibwa. And that's when he was anointed. N'afukibwako amafuta. Mulimi olwa bulijjo. Kati okuva ku kuzimbibwa tumaze okulaba okuzimbibwa kuwedde mu 408. Kati okuva mu kuzimbibwa kwa Yerusaalemi okutuuka ku kubatizibwa kwa Yesu Kristo omulangira eyafukibwako amafuta kyatwala wiiki 62 gy'emyaka gye twalabye 434. That is okuva mu 408 BC n'ojja n'okulukuta atuuka ku mazaalibwa ge paka 27 AD Yesu n'abatizibwa. Gy'emyaka egyo 434 ze wiiki 62 zaalagaawo. Kaakati awo mu AD 27 era wano Yesu we yatandikira omulimu gwe mu butongole ogwamuleeta. Yoli mukwano gwange Yesu olumala okubatizibwa kati there and then era olwamala okubatizibwa n'asimbula mu butongole omulimu gwe. Yasooka n'agenda kwewonga n'amala ennaku 40 ali mu kusaba n'okwewonga n'okwewaayo. Avaayo Sitaani ayagala okumwolekeza obwanga naye nga gwayolekeza obwanga omuyita wa kusaaga ajuzibwa.
full to capacity, mwoyo amujjude n'amumegga mu bikamo byonna ebisatu. Yesu yamegga Setaani. Gamba nti haleluya. Naffe kankutegeeze bwe tunaba nga tubatizibwa n'omwoyo mutukuvu, Mukama Katonda tayinza kutuleka bwe tutyo. We are gonna defeat the devil. Tujja kuwangula nga Yesu Mukama waffe. Eri musomako mu lubereberye nayigirizaako mu lubereberye nga nti bweli ng'alangirira obulokozi n'agamba nti n'ezzadde ly'omukazi lirigenda kubetenta Setaani omutwe. Naawe oli zzadde lya mukazi oli kitundu ku kanisa ya Katonda. Kitegeeza naawe obuwanguzi bubwo tujja kuwangula. Gamba nti haleluya. Lwaki wano mu AD 27 Yesu yatandika omulimu gwe mu butongole ogwamuleeta ku nsi. Nga bw'ojja okusoma eri Matayo sura 3 olw'okumi kire ku lw'okumi ng'abatizibwa. Ne mu Bikolwa sura 10:38 akyogerako. Kati okuva ku kubatizibwa kwa Yesu mu AD 27 okutuuka ku kufa kwe mu makati ga AD 31 z'ennaku 3 n'ekitundu. Bw'agamba ennaku 3 n'ekitundu kiba kitegeeza ki? Gy'emyaka 3 n'ekitundu. From 27 AD gubala bulungi nnyo paka 31 wakati waagwo ojja kubanga otambuddeko emyaka 3 n'ekitundu. Okuva mu 27 paka 28 ogugumu. Kutuuka mu 29 egyemeka. Kutuuka mu 3 egyemeka. Egyo se myaka 3 katugenda mu 3 mu ogumu ugendeko kitundu. Ojja kubanga otambudde emyaka 3 n'ekitundu. Kakati awo wakati awo myaka egyo wakati wa wiki eyo esembayo emu eyo. Ejo ayita wiki esembayo wiki ey'omusanvu. Wakati wa wiki ezo omusanvu emyaka egyo omusanvu wagenda okumalira omulimu gwe. Bayibuli yagambye nti wakati mu wiki eyo oba mu sabbiiti eyo ey'omusanvu aliragaana endagaano enywevu. Awalikomya ssaddaaka n'ekitone na biki byonna. Wetegereze emyaka gino omusanvu egisembayo egimaliriza wiiki ziri ensanvu zeyogeddeko bwali buweereza bwa Yesu Kristo. Era yabukolako ekitundu. Okuva mu 27 AD paka 31 ye n'awummula. Kati kanisa y'abatume nesigala ng'etwaza omulimu guno naye ng'ekyagukolera mu Buyudaaya. Nolwekyo wiiki eno ey'omusanvu oba emyaka omusanvu yalagana endagaano enywevu, enjiri n'ebuulirwa nnyo mu Buyudaaya. N'oluvannyuma n'eryoka efuluma mu bamawanga after this period of 1 week. Emyaka gino omusanvu bw'ogibala okuva mu 27 AD gikoma ddi? Gikoma mu 34 AD oba mu 34 AD. Awo kakati wiiki nayo weggwerako. Kitegeeza nti enjiri oba endagaano nywevu ne Isirayiri n'eggwanga lya Buyudaaya enjiri yabuulirwa ng'ekyali awo tenaakufuluma. Kati okuva mu 34 AD n'eryoka efuluma. Nenjagala wetegereze nti wakati mu wiiki eyo ey'omusanvu Yesu Kristo yakomya ssaddaaka n'ebitone. Kyagambye wali mu Daniel essula y'omwenda olunyiriro lwa 27 kikyategeeza n'okukomya ssaddaaka n'ebitone. Mu nkola ey'endagaano enkadde Old Covenant walingayo ku ssaddaaka ndiga, bukaamukukulu, kukola ki? Waliwo emikolo egyakolebwanga. Ojja kufuna obudde bw'osome mu kitabo ky'Abaleevi essula ya 23. Waliwo embaga nyingi ezaakwatibwanga. Waliwo emikolo mingi gyakolebwanga. Waliwo ebintu bingi by'oyinza okusomako okutangirira, kukola kutya bingi. Embaga y'emigaati egitali mu kizimbulukuswa, kukola kutya, embaga ey'okuyitako, embaga ey'ensiisira, bingi ebyajjanga bikolebwa naye nga byonna byali kisiikirize. All those were shadows. All those were types. Byali kisiikirize, byali kifaananyi naye nga byali bisonga kwani? Ku Yesu Kristo. Omanyi Yesu Katonda wanteekateeka. Yalina ebintu bingi byajja alaga, byajja akola naye nga byali binagwe bisongako. Era Pawulo amala n'abyogerako eri mu Bakolosaayi essula 2:17 okkira wansi nti omuntu yenna tabanenyanga olw'ebyokulya oba olw'ebyokunywa oba olw'emyezi egiboneka oba olwa sabbiiti. Ebyo byonna kyekisiikirize kyebyo ebigenda okujja. Naye omubiri gwe gwa Kristo. Abamu oluusi balutaputanga we baagala naye ne batamanya nti ebyali byogerwako si sabbiiti eyakaakano gye tugamba ey'olunaku olw'omusanvu. No way. Eyo tebeerangako shadow, tebeerangako kisiikirize. Bw'agamba nti abanenyanga olw'ebyokulya aba tagamba nti kati lyanga bw'oyagala buli gy'osanze. Muntu akunenyanga olw'ebyokunywa nti nze ne banywa omwenge gwange, si byali agamba. Mu mikolo giribamu ssaddaaka ziri ezaawebwangayo n'emikolo egyakolebwanga mwalingamu ebyokulya ebyokerwa, mwalingamuko n'ebyokunywa ebyagenderangako, mwalingamu n'ennaku ezaakwatibwanga.
Kugamba nga olunaku lwe banaasaddaaka lwe banaakola gamba nga olunaku olw'okutangirira gamba nga olunaku olw'okuyitako gamba nga wiiki namba gye bamalanga ey'emigaati egitali mu kizimbe kusa waliwo ebyakolebwanga naye nga byalingamu ebyokulya ebyokebwa n'ebyokunywa n'ennaku ezo nga zo zitongozeddwa lwe batandise wiiki eyo lwakuwummula lwe bamaliza ezo zonna those were annual sabbath, we call them annual sabbath, bwa sabbiiti eza buli mwaka so si wiikire. Kati ezo zonna zaali zeolesa oba zaali zisonga kwani ku Yesu Kristo yali ajja. Kakati ezo zonna kakati kyavudde agamba nti naye wakati mu wiiki ey'omusanvu emaliriza wiiki zino ensanvu oba emaliriza gino emyaka 49 wakati emyaka egyo 3 n'ekitundu ejaddirira okufa kwa egyo egyasooka 3 n'ekitundu egisooka yakomya saddaaka. Kitegeeza nti bwe yamala okufa ku musaalaba n'agamba nti kikoze kitya kiwedde. Kyategeeza nti kaakano omusango gujjiddwawo. Tebaliko musango kaakano abali mu Kristo Yesu. Naye njagala weetegereze waliwo ebyafaayo ebinyonnyolwa ti ku lunaku Yesu Kristo lwe bamusaddaaka oba lwe bamukomera ku musaalaba kabona olunaku olwo manyi it wasn't by coincidence naye yali nteekateeka ya Katonda. Gwe gyomanyi nga Good Friday ate mwana wattu lwali lunaku ate era kuwa lwennyini lwali lunaku olw'okutangirira lwe bali bagenda okusaddaaka. Yesu Kristo lwe yali agenda okufa ate n'endiga eyali etegekeddwa lwe yali agenda okuttibwa ey'okuyitako kubanga Passover gye bali bagenza okwetegekera. Kati Yesu Kristo baba mukutte bamutadde ku musaalaba bagenda okumukomerera. Wuliriza ne kabona ali eri yeseetinze n'akambe agenda kusaddaaka ndiga. Bayibuli egamba nti waliwo ekikankana ekyali eky'amaanyi. Kino ekikankana eky'amaanyi kyavaamu bibino mbuuza nti biruwa. Number 1 omanyi bagamba nti ekyekanga tekimala muzira embwa bw'ogikuba omukala esooka kudduka. Kabona ekikankano kyamuleka yegeyege okkakananga n'akasooka gudde yafuna okutya. Tekyakomawo kyokka n'endiga negaa nti wano wafiira muloge nayo neekola ki n'enyaama nedduka eyo neejjeerera. Endiga tezifa bbiri. Kumbe Yesu ye ali ku musaalaba afa. Omwana gw'endiga Yokaana gwe yayogera ku ndaba omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjayo bibyensi. Kyagwana endiga eri yeegende Yesu omwana gw'endiga afa olw'ebibi byo. Gamba nti aleluya. Mbuuza nti lulwaddi lwero lwa Good Friday lwe bamukomera ku musaalaba. Yo ojja kumbuuza nti ennaku z'omwezi zaali mmeka? Nkuwayo ku homework. Zaali ennaku z'omwezi mmeka? Kale kankuyambeko. Zaali ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Abibu oba guyita ogwa Nisani okusinziira ku kalenda y'Ekiyudaaya. Lwe lwali lunaku lwe baalirangako embaga ey'okuyitako. This was an annual event era ye event eyagulangawo omwaka. Kati kwolwo Yesu Kristo yafuuka okuyitako kwaffe. Pawulo kwayogerako eri mu Bakolinso n'agamba nti ndaba okuyitako kwaffe kwattibwa ye Kristo Yesu. Kati n'akomya saddaaka ez'okuyitako kyovulanga n'endiga teyakola ki teyafa eri tebaagitta. Tekyakomawo ti n'ejjigi ery'omu yeekaalu nga bw'onoolaba kateni eno nga wano ewatukuvu kati ate nga bw'ogenda eri munda yeri ekifo ekisinga kubeera ekitukuvu ti n'ejjigi lino lyayulikamu wabiri. Kitegeeza nti oluggi kati lugguddwawo osobola okuyingira kyere osobola okwetuukira eri Mukama Katonda okuyita mu kusaba kwo. Tokyetaaga ate kutangirira waayo saddaaka yokya bino kola bino kola ki. Bassebo saddaaka Yesu Kristo yatuggulirawo okuyita mu Kristo Yesu. Okusaba kwaffe kutuuka butereevu eri Mukama Katonda kutuuka butereevu mu ntebe ey'ekisa. Gamba nti aleluya. Gy'oli mukwano gwange okuva olwo saddaaka ezaali ziweebwayo ne zikomezebwa. Kyavudde agamba nti alikomya saddaaka n'ekitono. N'okyo okufa kwa Yesu Kristo bwe kwakomya saddaaka ezaweebwangayo. Tetukyalina mbaga ya kutangirira ate kuno kuyitako ate emigaati kitali mu kimusa ate ebiweebwayo ebibubwa bitwa tugende ebyo byonna kakati awo byakola ki. Ojja kusoma kawa mu kitabo ky'Abaleevi sura 23 ezo embaga zonna awo zakola ki we zaakoma. Emyaka 3 n'ekitundu ejaddirira okufa kwa Yesu Kristo enjiri yabuulirwa mu Buyudaaya okutuusa mu AD 34. Mu 34 AD Stefano yattibwa omutume yasooka okuttibwa. Ne Pawulo ate n'ayitibwa okutwala enjiri mu bamawanga. Gamba nti aleluya. Mukama n'asumulula n'ekitaba. Kati njagala weetegereze emyaka 23 gye twatandise nagyo teweerabira. Bw'otoolako emyaka 400 gye twakatambulako mu by'okuyiga bino
wasigalayo emyaka 1,810. Okwo kubalandoza kwangu nnyo. Just subtract use calculator. 2023 tolako 49 gye twakatambulako. Kaakati tusigaza emyaka 1,810. Emyaka gino 1,810 gitandikira mu 34 AD. Kati dira 34 gattako 1,810. Bono gattako ojja kuwunzikira mu mwaka gwa 1,840. Yesu bwe yayingira mu kifo ekisinga obutukuvu eky'omu ggulu okutandika okusala omusango n'okulongoosa watukuvu. Tonantegeera. Emyaka 2023 giwunzikira mu mwaka gwa 1,840. What happened? Kyekyaliwo. Yesu Kristo ayingira mu kifo ekisinga okubeera ekitukuvu, the most holy. Ekyawa si ekyokunsi. Bino ebyokunsi byaliwo byaggwa dda. Era okufa kwa Yesu Kristo kwe kwakoma ebyokunsi kuno. Era okuva Yesu bwe yafa ku musalaba tewakyaliwo kifo kitukuvu kya kunsi. Kaakati olwo ayingira mu kifo ekisinga okubeera ekitukuvu ekyawa eky'omu ggulu. Ekimuyingizawo kiki? Kutandika kusala musango n'okukola ki? N'okulongoosa watukuvu. Ebibuuzo bimanyi bigenda kujja. Kyoyita okulongoosa watukuvu kye ki? Newankubadde Danyeri yali ayagala okumanya bwe baali ab'okuviira mu bunyage ng'eggwanga lya Isirayiri n'okuddayo okuzimba ekifo ekitukuvu eky'okunsi, that is Yerusalemu y'okunsi. Naye Katonda yamubikkulira, naffe ate n'atubikkulira enteekateeka y'obulokozi okuyita mu Kristo Yesu, okuviira ddala ku kubatizibwa kwe, okufa kwe n'obuweereza bwe mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Kiwulidde ekyo? Gamba mu nteekateeka eno Mukama gy'abikkulira Danyeri ate egenda an extra mile. In fact, extra miles. Yesu n'agimulagako ng'ekoma ku myaka 400. Awo enjiri ng'ebuuliddwa mu Yudaaya. Nze Omuyudaaya sinnafunamu. Naye kimu kye ndabayo nti Yesu afudde ku musalaba. Bwe yafa afa ne ku lwange ne ku lulwo. Kaakati awo ebbanga eryo okutuuka mu 1,840 gitutuusa ku kigambo ekikulu ennyo, Yesu Kristo yayingira mu kifo ekisinga okubeera ekitukuvu. Eyo kaakano gyali bw'onosoba mu Bebulaniya essula 9:24 paka 28 kijja kulaga kabona ono asinga obukulu omulimu ogwamutwala era gwakola mu kifo ekisinga okubeera ekitukuvu. Yatandika okusala omusango n'okutandikira kwabo abaafedda. Kino kifaananyiriza bulungi ne kabona omukulu bwe yayingiranga mu kifo ekisinga okubeera obutukuvu omulundi gumu mu mwaka okutangirira ebibi bye n'eby'abaana ba Isirayiri abo bonna n'okulongoosa yeekaalu yonna. Mu kitabo ky'Abaleevi essula 14 olunyiri olusooka okutuuka ku lwa 34 luwandiiko ojja kulwesomera mu kiseera eky'eddembe. Baleevi essula 14 olunyiri olusooka okutuuka lwa 34 tulaba nga waliwo obuweereza engeri gye bwakolebwangamu naddala buno bukwatagana n'olunaku olw'okutangirira. Lwe lunaku olwalinga olw'obunkenke, olunaku olwattengerere, olunaku olwalinga olw'enjawulo nga lunaku lwa kutangirira. Kutangirira ki? Kutangirira ebibi eby'abaana ba Isirayiri bonna. Era olwo olunaku teweebuzanga magezi. Nobeera mu ddoyidoyi, nobeera mu 22. Wano ennaku enkulu kati mu Uganda oba ne mu nsi yonna okutwalizamu tezikyalina makulu. It's just public holiday naye abalo bwesanga amaduuka gakola nadi ntambulako nga mpita mu kibuga omu ndaba nga olunaku olwa Easter naye nga lulinga olutwalibwa Easter. Edda lwalinga lutwalibwanga olukulu naye abantu bakola byabwe. Naye luno olunaku lw'okutangirira buli muntu yabeeranga ku bunkenke kwewombeeka. Kubanga kabona asinga obukulu ayingidde mu kifo ekisinga okubeera ekitukuvu agenze kutangirira ebibi bye ye kennyini ng'omuntu. Era bwe yagendanga ng'alina ebyaddate bye yakoze nga teyeerongoosezza yalinga afiirayo bufiizi. Era yayingiranga bamusibyeko n'omuguwa nga si kulwanga bw'afiirayo balabanga kulanga omuguwa tegukyenyeena bamanya nti ayinza okuba nga afiiridde nga bajja kusika busisa omuguwa baggyeyo omulamba kubanga ate gwe tulina kuyingirayo awatukuvu wali awasinga okubeera awatukuvu. Naye kye yalinga agenze okukola yalinga agenze kutangirira kwerongoosa ye kennyini ne ku lw'abaana ba Isirayiri. Kabona ono bwe yavangayo yalamirizanga ebibi bya Isirayiri yonna ku mbuzi gye bayitanga eya Zazeri. N'amala n'agirako agisindiikiriza mu ddungu egenda efiira eyo. Amawulire gaagano ge njagala okukuwa nti bw'atyo ne Yesu Kristo bw'anaava mu kifo ekisinga okubeera ekitukuvu ajja kujja ku nsi kuno si gwe tumulindirira akwate embuzi eya Zazeri y'ani oyo? Gamba nti Setaani. Amusibe amusigaze ku nsi kuno ensi eno egenda kusigala matongo. Bw'osomedde mu kitabo kyakubikkulirwa essula 20 olunya olusooka okutuuka ku lwokusatu ekulaga nti ensi eno egenda kusigala nga matongo. Kati Setaani agenda kusibirwa ku nsi kuno y'embuzi eya Zazeri ng'asibiddwa kuno talina gyadda talina gwalimba. N'oluvannyuma
agenda kumuzikiriza ne bamalayika be n'abajeemu bonna kikafuuwe gwe okubeeramu abo abanazikiriramu ne Setaani. Omuliro guno ogwa Geena si gugwo, guno gwateekerwateekerwa Setaani ne bamalayika abo abajeemu kimu ekyokusatu. Kinaaba kya nsonyi nnyo, kinaaba kya busiru nnyo, kinaaba kya bwewusa, kinaaba kya butali bunaanyizibwa bw'oneeyingiza mu kitali kikyo. Why should you be part of this hell? Eno nteekateeka ya Setaani, naye Mukama agenda kumuzikiriza. Bwe ntyo bwensoma eri Matayo essula ya 25 olwana mu olumu, ne mu kubikkulira essula 20 olunyolo omwenda okukira wansi ku 15 zikulaga. Njagala weetegereze, Yesu akola ebifo bibiri. Ye kabona asinga obukulu awaayo ssaddaaka, era akkirizibwa yekka okuyingira mu kifo ekisinga okuba ekitukuvu. Ate ye kennyini y'embuzi ya Mukama yakubirwako akalulu. Jjukira embuzi zino njogedde ku Yazazeri, walingawo embuzi bbiri, eya Mukama ne Yazazeri, kati baazikubirangako akalulu. Eya Mukama yaweebwangayo, Yazazeri ye gye baalamirizangako ebibi, n'esindikibwa mu ddungu n'egenda n'ebibi byayo. Ekitegeeza nti kati wano walongoseddwa egenda ebibi byayo. Kugamba naye yennyini agiwaddeyo agiramirizaako ebibi, naba nga naye yeerongosezza n'egenda n'ebyayo. Kaalinga kabonero akategeeza ekyo. Kati Yesu Kristo kyagenda okukola lwana bazze omulundi ogwokusatu, guno ogwokubiri ajja kukwata mbuzi ya Yazazeri, ye Setaani amusibire ku nsi kuno. Kati lwakomawo kusaanyizaawo ddala. Nolwekyo Yesu Kristo ono azanya paati bbiri, ye kabona asinga okubeera omukulu, agwanda yekka okuyingira mu kifo ekisinga okubeera ekitukuvu, ate yennyini ye mbuzi ya Mukama eyakubirwako akalulu. Ojjukira bamukubirako n'akalulu, tubateera ani balaba ani Yesu gwe tuba tubateera. Ojja kusomera eri Matayo essula 27, soma kuva ku 17 paka 23 nga bamukubako akalulu. Balaba yali omubbi, naye raba bakubira ku Yesu akalulu, naye ne kakwata Yesu, era Yesu ne bamuwaayo n'abeera ssaddaaka, n'abeera embuzi ya Mukama, bagiyita endiga ya Mukama. Awaliwo kyenjagadde oyigewo. Nolwekyo ssaddaaka Yesu yetulongoosa ffenna, ate nerongoosa n'ekifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Gamba ati aleluya. Baibulani essula 9:13 bw'atyo bw'atunyonnyola. Okulongoosebwa kw'ekifo ekitukuvu eky'omu ggulu kitegeeza ki? Kitegeeza kusangulira ddala likodi z'ebibi by'aboonoonyi abeenenyezza ne basonyiyibwa olwa ssaddaaka Yesu Kristo. Aleluya. Mu mwaka 1884 waliwo baganda baffe abaali baliwo mu kiseera ekyo abaali balindirira. Baganda baffe abo bayita Abadventisiti abaasooka balowooza nti Yesu yali wakudda mu mwaka ogwo 1884, naye oluvannyuma baategeera ekituufu okusinziira ku bunnabbi n'amakulu g'okuwolesebwa kw'ekifo ekitukuvu. Mu kitabo kya kubikkulirwa essula y'e10, nja kuwa omukisa osomayo mu kiseera ky'eddembe, njagala kubuulira buuliza ebiriyo. Mu kubikkulirwa essula 10 olunyolo 9 kutuuka ku lw'e10, Yokaana akogerako ng'akatabo akaakaaya olubuto, naye mu kamwa nga kaali kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki. Kugamba kaamala ne kakaaya olubuto, omanyi ekintu kisookera mu kamwa nekigenda mu lubuto, naye kaakaaya olubuto kugamba byatabamuka nga bituuse munda, naye nga wana mu kamwa kasooka ne kabeera kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki. Makulu ki? Nti obubaka bwasooka ne bubuulirwa mu 1840 paka 44 nti Yesu ajja, era nti bawoominga ne balindirira ne basetinga ne deeti 22 Okitoba 1884 Yesu alabika agenda kujja. Ne beesunga nnyo. Okwesunga kuno kyali kitegeeza katakuwoomerera ng'omubisi gw'enjuki, beesunga bamanyi essaawa yonna ayingirawo, naye bambi tebaategeera bulungi bunnabbi. Era ensonga lwaki tuyigiriza obunnabbi buno mu butegeere bulungi, kubanga many are going to be misled. I don't want you to be misinformed. Njagala otegeere bulungi ekijja. Naye Yesu bw'atajja mu 1884, it was a very great disappointment. Akatabo kaakaawa kikitegeeza waliwo okunakuwala okutayogerekeka. Baganda baffe bano tebaggwamu maanyi, baddayo ne basoma ebyawandiikibwa ebitukuvu, baddayo ne banoonyereza ekituufu, era bwe baakitegeera nti okusala omusango kwe kwali kutandise mu mwaka ogwo 1884, baatandika okubuulira obubaka bwa malayika abasatu n'amaanyi amayitirivu, nga n'essira batadde ku bubaka buno obusookera ddala. Nenda malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina egiri emirembe okubulira abatula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, oyo yatonda eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo. Mumusinze oyo Katonda yatonda eggulu n'ensi, mumuwe ekitiibwa, mumusinze. Baatandika obubaka obuyita abantu okukomawo okusinza Katonda mu ngeri egwanidde. Omwagalwa mpuliriza, ye bubaka bwe njagadde okuleetera mu ssaawa yakakano. Njagala kunzika. Tulabye emyaka 2023 gitandika mu 457 ne gitusembesa paka 1844.
kitegeeza nti kalenda ya Katonda olwo nerabika ng'eweddeko gye tubikkulira mu yawandika bitukuvu. Kitegeeza okuva ku 1844 kiki kye tulindirira? 1 kwe kujja kwa Yesu Kristo. Since 1844 we are in the last days. Tuli mu nnaku ezisembayo. Tuli mu kiseera kye bayita eky'enkomerero. Tuli mu kiseera kye bayita eky'ekisa. We are just now living by the grace of God. Tulindirira bulindizi ki ekikola ki ekijja. Another point, tuli mu kiseera eky'okubanga obubaka bwa malayika abasatu bulina okubanga bubuulirwa mu nsi yonna, mu buli ggwanga n'ekika n'olulimi. Praise be to God. Ne technology bweyajjira okulaba nga anasaasaanya gwawoole kati obubaka bukutuukako, okuyita ku TV, okuyita ku YouTube, okuyita ku mikutu egy'enjawulo. Message eno yeetaagisa kaakano okubuulirwa mu nsi yonna. Okujjayo obulimba bwa Setaani tutegeeza abantu amazima ga Katonda, abanaawulira, abanaategeera bategeere, abakkiriza bakkirize, abanaagaana bagaane. Naye ng'obubaka bubuuliddwa, abazuuka bazuuke. We are living in the end times. We are living in the last days. Kye tulina okukola gwe ng'omukkiriza mpuliriza nawe antunuulidde kwe kulanga obuulira obubaka buno bwa malayika abasatu. Babuloni kigudde, abantu bakifumemu, tujja kukiraba mu maaso eyo obubaka bujja. Omwagala mpuliriza, njagala kuwunzika. Simanyi oba nga guweetesitese otya. Nga tuli mu kiseera ekisembayo, weetaaga okwetereeza obulamu bwo. Daniel kye yakola, Mukama nga mbikudde ebigambo nga bino, yeeteekateeka, ne yeenenya, ne yeerongoosa, n'asaba ne ku lwa Isirayiri Mukama abalongoose. Y'ensonga lwaki obubaka nga buno buzze. Si kubala bubazi myaka, naye okutuusa ku nsonga egamba nti we are now living in the last days. Saba Mukama akuteeketeeke. Saba Mukama akuzuukuse. Era akuteeketeeke olw'obwakabaka bwe. Saba ekisa kye n'okwagala kuno omukisa byongera okubeeramu naawe. Mukama abeeramu naawe. Era akunkumire, era akuteeketeeke, obeeremu abo abanaawangula. Bw'anaaba nga zze, obunnabbi buzze kuteekateeka okusengera Mukama waffe. Mukama akuwa omukisa. Katonda waffe nkwebaziza olw'ekigambo kyo. Yongera okukinyiikiza mu bulamu bw'omuddu oyo n'omuzaana wo. Yongera okumuteekateeka nga tuli mu nnaku ezisembayo ng'oli ku mmeeza ku ntebe y'ekisa. Nga tunakuva ku ntebe y'ekisa Mukama, leka omusango gusalibwe nga tuli bawanguzi. Leka omuddu oyo n'omuzaana wo asobole okukkiriza Yesu Kristo, abatizibwe, azze bujja endagaano ye. Alagaane naawe, weegatte wamu naawe mu kubatizibwa ng'akola endagaano bujja ng'asalawo atambulira wamu naawe. Tubeere otuwa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama asaba kunkumire. Sigadde Richard Kasumba okuva mu Ristack Foundation. Simu 0774 433 135. 0774 433 135. Oba oyinza okukozesa eri ku WhatsApp 0759 527 177. 0759 527 177. Mukama akunkumire. Beera bulungi. Bye bye.